Kakati abantu basobola okumanya ensonga lwaki tebalaba bantu. Enkuba. Embeera y'obudde teganya bantu kubeera wabweru. Naye kimanyi ojja enkuba etonnya buli lunaku. Mulimu lwetatonya. Mulimu lwetatonya. Ngamba enkuba etonnya buli lunaku. Kati musama tetonya. Musama. Naye kali ebiseera bino etonnya buli lunaku misana kiro. Kati wo bwebeera sama tusobola okulaba ku bantu awo bwe watyo abatambula. Kakati freeway tebakkiriza kubatambula. Freeway yandibadde Entebbe Express. Abazi bayita highway. Highway temukuba kubatambula. Tekuba kubatambula. Tokkirizibwa kutambulira ku highway. Tokkirizibwa kuvugirako kagaali ku highway. Era bebakusangira. Kati nene tuyiseeko emabega awo libadde essomero. Libadde essomero. Eryo kali lisaavinga eri eyo. Okusaavinga litya? Abali mu kitundu ekyo okuleeta be baleetamu abaana. Sisobola kukwata mwana wange ne mujja eri Bwereere ne muleeta eno. Tekikkirizibwa. Olina kuba kale nga si wawanvu nnyo. Naye ate gwe omwevugira. Bwe ngamba nti nze njagala wange asomera eno. Ng'oli kuganga zip code teri wala nnyo na ssomero etyo. Omanyi kati wano zisaavinga zip code. Nti ffe wano bwe tukoma. Yes. Kati bw'obanga oli out of that zip code. Olina okubawa ensonga. Lwaki oyagala ajjaawo. Ate oba olina omwevugira okumuleeta nga ku ssomero. Wamuvuga. Bo tebamunona. Nsobola omuyisaawo nga ngenda okukola. Anti awo kiri gy'oli. Wempita bwe mba ngenda ku mulimu. Oba okisobola n'osanga balina ekifo nga bamuleeta. Olumu nnemereddwa ndwaddemu nfunyemu obuzibu ewaka twatabuseemu ko sisobodde muvuga ajja kusoma enkya. Wano omwana okwosa n'ayosa ennaku ezisukka mu 3 nga tasoma. Ate nga toba nnyonnyodde. Lwaki tasoma? Osibira mu kkooti. Omwana owange lwaki tasoma? Nalwala. Anti oba olina okubannyonnyola nobaga nti omwana wange leero tasomye, era omwana baba tagenda kusoma olina obbakubira nti tagenda kujja. N'obawa n'ensonga lwaki tajja. Okusoma wano kati kasita giwera emirundi egisukka mu 3 kooti era mule ogenda mu kooti olinyirira eddembe ly'omwana ery'okusoma. Naye okusoma kwa bwereere. Okusoma kwa bwereere. Ku bannansi bonna ne bwe baba bamuleese jjo. Lindako. Omwana wange bw'ayingira Amerika. Okusoma kwa bwereere. Kati sisobola kubeera okugira ng'omututte mu masomero agali private. Go gali gatya? Mwegali naye era simangi nnyo. Kati ndi Uganda. Omwana wange mufunidde visa ya kusoma. Ate oyo aba international. Oyo asasula. Aba international student. Of course aba alina okusasula. Gwe muzeeyi we tobeera wano towa musolo. Omwana okusoma kwa bwereere kubanga kitaawe oba nnyina awa omusolo. Oba tugeze nga totazze wano yakusoma bula najja wano era womuleese abeerawo famire eyo webeeraawo awo okusoma kwa bwereere. Naye omusabidde visa azze ku visa yakusoma awo biba bya ssente ssebo. Mbadde ngenda mubawa. Tosasula musolo. Naye wano kasita banga omwana waali ali mu famire ew'omusolo. Okusoma abajja kusoma kasita atuuka wano. Tegedde. Watugambye buli mmotoka gye tulaba be bantu. Elias Kisawuzi Elias Sajjabe yagambye mutubuulire mutugamba buli mmotoka be bantu. Ffe wano e Uganda emmotoka tugibeeramu bantu nga 6, 7, 5. Ezo ze tulaba ku kkubo mubaamu bameka? Ekinene ennyo. 2 naye emmotoka zoolayi zisinga wano.
buli gye tulaba awo musanze abangi endowooza 95% evuga omwomu musanze abangi babiri okujjako ng'abala famire batambuddeko bonna naye nga omwomu waliwo yabadde ambuuza mwami Lugonvu Christmas mwagiriiridde wa ffe tugamba nti kati bwe tumala okulya nga tugendako ku mupiira ebivulu nga bivuga kalenda ekola papaazi ekola munyonyi ekola jahazi piya mweyewammwe muyinayo obufo gye mugenda noga nti kati Christmas tumaze okulya tugende tuwumulireko wali tunywemu tulyemu anti kati Christmas za family day kati ntwalawo abaana bange ate kati ekizibu ekiriwo nti Christmas ebeerawo mu biseera bibi bya winter budde bunnyogoga enkuba etonnya kati tolinawo batwaleera olumala okulya nga muddawo mu mboozi waka Christmas mu nyumba waka abalala bwe muba nga mwagadde musobola okugendako mu movies naye mu biseera ne mulaba ku movies naye nga batono abekiri ku bafirika ko babeera mu kukola abayimbi tebategekayo ku buvulu nedda naye nusinalaba nnyo na bipande nti arakeri agenda kuyimbira wano rikiroshi ewaffe buli woogenda osangawo ekipande wakiri ekyapokami ayo omuyimbi ajja bawanika waliwo ebifo ebiri gazetedi nakyo bateeka baana zaabwe billboards ezo bwe balina okubiteeka olina okubirabira ebiseera ebisinga balanga online ati mu kibuga billboards ezo ate si nnyingi okujjako ne ku kifo kwennyini wagenda okubeera eno tewali nnyo bivuluvulu kubanga ffe ewaffe Uganda ne ku bbalaza wabaayo ekivulu tebibaayo era kati bibeera mu bifo byo byebyo ezoweranga mu mwaka wabaayo ebivulu nga 3 ebyabayimbi mu mwaka oba 2 mu mwaka ebivulu ebinene kati awo kali akayimba we kajjira akaliwa Uganda esinga Bulaaya kizudde esinga Amerika obulamu obuli mu Uganda obumanya abantu balya life paka ku makya badigida paka ku makya wano sirabye amabaala gyegali naye era olumu tosobola nakumanya kuba endoozi kati gabeera gava munda oyinza n'okulowooza oba temuli bantu naye nga bw'oyingira bajjuli munda si bino ebyebweru nola ebweru nga bali awo bakuba kerere enkuba yeeno nga si ya matondo ndaba ya lufu enkuba yo nga bw'ogiraba bwetyo naye tonnya okuva ku makya paka kino n'enkya n'ekeera life eri mu Afirika obulamu buli mu Afirika kyenzudde obulamu bwa wano bwa kola Amerika kola oyagala kulya ku ssente genda mu Afirika oyagala masanyu genda kati olaba n'amasanyu ga wano gabaayo naye kati ate ganyumira nnyo era abakulidde wano ffe twamanyira gali wanika emikono tuyimbemu ffenna yimba nange kati wano amasanyu ga wano era kugenda agenze batutte baana mu zoo bakoze road trip ne batambulako gemasanyu ga wano concert zizze n'olaba era kyobola concert bwe zibaawo wano zijjuza kuba abantu bebafuna baba n'ennyonta ati ffe Uganda omuntu aba agenda kukola lonki leero ne musula naye mu bbaala nga lonki yakya abayimbi abo abanene bolaba Asha abadde wano naye yajjuza Swift Taylor lwe yajja wano yajjuza ekisaawe
sente nga mmeka? Kisinziira $2 kisinziira w'otuula. $2. Ate ezisenga zintono. Kisinziira w'otuula. $2 togenda $800. Ate kati zitaddemu za Uganda. Anti nze mbala. Kati ate wano 2 ntono. Okulaba omuyimbi star. 2 ntono. Kati sitting arrangement yesalawo ne ssente. Nti gwogera tula wali. Kwayagala okubeera mu arena naye ng'olabira eri naawe ku screen ojja kusasula ndala. Nawo naayagala okubeera okumpi ne stage naye endala. Waliwo n'atula nga bange eno ndaba babisaawe. Bakuba bisaawe. America. Embeera y'obudde mu kaseera nga sisama bweti bweba. Tuba tuti. Yensonga lwaki wagambye tewali bya piki. Kati wano piki ogivugirewa. Era piki zibeerayo bazivuga nnyo mu ssama. Abamu emmotoka zaabwe baziwummuzaamu. Ne bavuga piki. Embeera yo. Kati tulagawa. Kati tugende abantu obalageko mwanyi bagera ne balaba ennyonyi nga ziyita mu bbanga. Ezo. Kati twagala tubalage tugendeyo ku Boeing batunnyonnyole eriwe yasooka yajja etya yakolebwa atya bali agikola. Tugenda ku Boeing gye bakolera ennyonyi. Wano e Seattle. Mugenda kiwulira. Si gye bagattira gye bakolera. America ebyo byo binyuma. Naye embeera y'obudde. Abo ogimanyira ate era enyo ekunyumira. Naye nate abantu osanga abaawano abagikuliramu ole bagirinamu buzibu kubanga bweyaabwe bwe yakuliramu. Naye kati kulaba nti nzibu kubanga omanyidde eri kalina onaava wano najja Uganda n'agamba kasana kamwe nga kookya nga mulina enfuufu mbeera sijja gisobola. Waliwo yagamba ye mbusimanya bwajja Uganda abazze Magombe. Nga munnayuganda yakyogera na mu Luganda. Kati lwaki agendayo? Ati kyekibuuzo ati ne bazadde be bali Uganda naye mbu ye bwagenda Uganda abagenze Magombe oba Uganda mubeerayo mutya bannange wantu nga wawunya. Yeesonyiweyo Mukama Katonda yagamba ye bwajja Uganda. Ekituufu Uganda enyuma ebibi ekyobola abagituuma the power of Africa enyuma buli kirungi obulamu buli Uganda. Naye siraba nnyo obubenje. Aye abantu bakeefulu nga bavuga. Siraba nnyo obubenje. Banda eyo enguudo lenzi nazo ezimu teziriimu. Ekyo kituufu. Gw'omanya wookoma. Bavuga batamidde. Abamu tebagobera mateeka ga ku nguudo. Oli n'avugira mu wanuwe. Abo bangi. Mugamba oli bwafunayo katiibwa n'afuuka RDC. Omanyi ennaku zino obwa RDC nawo bwatufuukira ekizibu. Naye n'atandika nga wayagala waavuga. Abamu nabo bavugira ne ku pavement. Abamu ebitaala ne babiyitamu buyisi. Mulimu abalina right of way. Ebitaala boda ekitaala kiri ku red. Aba boda basigala bagenda. Ati obubenje onoobwewala otya. Just ekibulayo nti amateeka g'okungu abantu tebaga respectinga. Ekitali wano. Naye n'ekirala emmoroka za wano e Uganda teziriiyo.
muvuga mmotoka ndala nnyo naye ezimu gye ziri kati Toyota Corolla teriiyo naye era ze mulina si ze tuyina ndowooza myaka oba muvuga myaka mipya naye nemmoloka muvuga nnyo Honda anti kati era ezo olaba bavuga Honda Toyota andi be bamufuna mpola ezimanyi omunaku emmoloka za Toyota gwolaba nga avuga Toyota manya amanyi ennaku ye Honda andayo bwe butyo naye kati ekyo omanyi oyo funampola funa mmotoka etamumenya ndaba bavuga zi Ford zi Jaguar Cadillac Escalade simanya Escalade motoka naye ng'abantu banyumirwa obulamu wano kasokkiriza nti uli wano n'okitegeera ekiganisa aba immigrants baba bavudde mu mawanga amalala okunyumirwa ennyo Amerika kubeera wano ate ne babeera n'eri n'oyagala ogabanye obulamu bubiri oli wano okugula okumu kuli wano okulala kuli Uganda naye bw'ovayo n'ogamba nti ntawakadde nzize wano ntawakadde ejja kukunyumira obutraini bw'amasannyalaze kagenda wa ku airport